Okay. Wewe kunyekanika na mugomesi. Ndio wale kusima nebaza Zion designers ekyali wajjala mwebaze kunyambaza. Kiki kwambaza gomesera kiki tuli kwana. Lero tuli ku Culture Day, World Culture Day. Ndi wano on behalf of the board eya Uganda National Culture Center nga vice chairperson. Biki byogera mu byo. Munda bagezaako okwogera ku culture ebyobuwangwa ffe nga ffe bwe tuli tukyuse nnyo ebyobuwangwa tubisuuliridde tubirabanga ebyedda abazungu yesi bajja wano naye ne bali abapreserving obuwangwa bwabwe abazungu baaliyo kati ng'abayimbi naye tebakkiriza tegeeza amateeka ga wano gaayangwa mangu okukkiriza enkyuka tetuganye tusobola okwambala amasaati gano naye ne tuteerabira wa gyetuva ebiseera bino omuntu wakulaba ku ngomesi kubanga oyambadde kyayizogala nezatuloko naye ate ngaogezaako okulaga kintu kyo essaawa eno twandibadde culture day everyone agicelebratinga through culture osobola ogirabira mu bintu bingi family policies osobola okulabira culture mu music otunula essaawa eno bw'oyimba engoma eŋŋanda obeera loko wakitegeera abantu bali mu bumugundi osakata oyo yes musobola okubeeramu naye tetwerabira waffe bw'otunulira music bw'okola music ensonga lwaki ate bw'otunulira culture kyekintu ekirimu ssente kati lwakuba ffe tubadde tetunnakitegeera naddala ba musicians ba filmmakers naye abatono abakitegedde balya ssente enzungu right now if you present yourself abantu bagala nnyo content of who you are. What is our identity? As Uganda, we are failing to identify ourselves, most especially in music. Gundi wajane tubukiro. So this goes to the producers who you know for a bit here. Ngomuntu wajulira agamba that is Uganda. The way you can identify Nigeria, the way you can identify Indians, we also need our beats. Kati tunaba kutunulira ebyakabi ebya gundi tusooke tuddeyo kiki who are we ategeera bannayuganda omuntu asobola atya okututegeera nti yeffe bw'otunulira ne mukaluki olumu oyinza okwesanga nga ate abamu babijja Kenya so tusooke tukole ebyaffe ebya Uganda then tuli mu digital era tetwekwasa TikTok tetwekwasa whatever everything tujumpinge on board when nali nsoma marketing professor Banwa yasomesa nti Nokia baagijja mu katale nga teyefudde kuteyakola market research naye nga yali best Nokia yagenda okujjukira nti evudde mu katale na Samsung yagenze dda walese Android paka kati teddanga mukola kikulipira egenze jampola naye bwe tuba tetukkiriza digital era kutuerasinga out of the market we should jump on board weziba museums zibe digital bwetuba ebintu byaffe byonna tudde let us document sawa eno bw'otunulira n'onoonya documentation ekwatagana ne Ugandan culture teriiwo otegeera ebyo byonna bitubanja abantu bwe bajja wano abazungu kati laba wano National Theatre era it is the work of the board tulina okulaba omuntu wajja wano alaba Uganda but kati essaawa eno bwajja alaba Uganda so ebyo nabyo bibuuzo byennyini ffe nga tetunnaba kukaabira balala are we there are we showing them who we are emmere weeri abafirimu bakola naye abafirimu soaps zensinga okulaba bakola oba I'm not talking ill about them but then tusobola ku identifying nti firimu eno ya wano Uganda ntono nnyo era abakikoze embeebaza essaawa eno twandibadde tukola abanigeria batandika nkola batya omwami Ken Eric bwe yajja ye yaŋŋamba kuba namuga how did you penetrate nga Nigeria nagamba ba company eyajja sijajjogera ng'ebawa ssente bo bazannye ebyabwe baabigala ne babagamba mugule ebyaffe so nsaba n'abafirimu bawano mukole ebyaffe abasajja bwe bajja kujja industry bagiteekemu ssente because we will be unique naye bwe tunaakola ebyabwe tebajja kutuwa ssente because ate tetusobola bikola to the best but abamu bagamba nti ensi etambula ku speed ya yiriiri era culture yaffe tumulimu ssente ogeza nga bolaba abazanya firimu bagala ne bazizanya abantu bazibba ne bazitunda ku bwereere because ne copyright ngene tekola byo bagiprotecting do they protect their content ekiri kyenjogeddeko wali kiringa n'abayimbi abayimbi abamu bwe bakola music asuula busuuzi ku social media omuprotectinze have you registered it have you owned it nga tetunnagamba nti government ffe tutegedde copyright kyetegeeza tusooke tutegere copyright tufunira wamu industry yaffe where do we earn from
otegeera digitalization ezze tetujja gyegaana tunoonye engeri gye tufunamu digitali ositegeera kitegeeza emisomo egyo mugyettanire ne bananga abayimbi olumu mutegeka emisomo ne batajja emisomo gino gibayamba okuba nga mutegeera industry yammwe tegeera omulimu gwo gw'olimu ofunira wa wawuluzingira sente otegeere loopholes ezikola ki don't just think because someone else has sung. So tutegeere omulimu gwaffe nga tetunnaguyingira ogufunamu otya nze nkukakasa abayimbi abaana wano abategedde digital era they are earning and they don't even need to be on shows on daily basis they are earning abagitegedde naye nabo tubasaba bayongere okulagirira ku bannaabwe abamu bagamba nti nno oba oliawo gavumenti eyinza okuba nga eyonoonya abayimbi olwokuba nti bawaayo ku ssente yakabawa mmekana ebawa ssente yabasuubiza bilioni 13 ebawaddeko bilioni 5 waliwo n'endala ezafulumayo kati ebya ssente sibimanyi kati kankubuulire omuyimbi yenna aliyo artist yenna aliyo manya kyoyagala oli ayinza kujja kumulaba nze fina tusobola kunzija kumulaba bwe mba mmanyi kyenjagala know who you are know where you're going know what you want to be tewali ajja kujja kumulama mu ssente ne bwe zijja obeerawo toleka mpeewo mayengo okufuuwa buli lunaku nodde eno nodde eri be steady beera mu line buli kimu kihandling engeri gye kikoze ekijja kizzeemu nga mmaliriza fiina kano kakulu nnyo era siro abantu bandayagadde kukamanya abamu batandise campaign ya mental health nga mu abayimbi abali ku sayidi y'eruuyi eno awuuma mugenda kyetabamu era muba mugenda kyetabamu mugenda kukola mutyo kubanga n'abawuuma nabo bafuna ku knowledge tujja kubabulira ekyokola